Fulufiga byeyongedde okulanda wakugobebwa ku mativi gonna waneno mu ggwanga Uganda ne Wandebadde Radio era ng'essaawa ya kakati gempulidde asazeewo agenda akola obwakadaama byonna nja kubanga mbikutuusaako General asatira nsonga ki waneno nja kubanga ngakuwa ye General Kaindo tafiire munnange ayisize ebiragiro ebikakali byonna nja kubanga mbikutuusaako waneno gwekikulu weekuumire ku mukutu ate nkuba kyeyo atuuse mu Uganda ne bamugeya nga bamanyi tamanyi Luganda naye nga Muganda wawu byonna waneno nja kubanga ngakutuusaako mu bujuvu bwago kugamba bugambi nti gwe tula kalira nywera ate bannakibiina pulezidenti w'ekibiina kya NUP alangiridde ennaku z'omwezi nga 23 kiki munnange ne poliisi bamaze ddo gitegeeza wano wokka wogenda okubanga ogafunira tuzikalira nywera manya tuli ku NCK awo nno tuba tusimbudde. Tutandike ne Fulufiga munnange ebintu byeyongedde okumwonoonekera era ng'essaawa ya kakati wenjogerera nti bannayuganda baagala kubanga bapetitioninga UCC Fulufiga bamubanning ku TV station zonna waneno mu ggwanga Uganda ku radio station zonna mu ggwanga Uganda abenga talina wasobola okuyitira oba kugenda ku mukutu gwonna okubanga aweereza era munnange nti ebyo byonna nga babipulaninga ye Fulufiga asazeewo agenda kukola obwakadaama era ssaawa yonna nga we nabagambye ajja kubanga afuluma eggwanga gwonna nga alina waneno obujufu bibiri bangambye agenda bweru. Ani agende bweru? Fulufiga agenda ku holiday. Agenda holiday kuba kyeyo ku holiday. Agenda Dubai ne Canada bena holiday. Ye agende mukama mutasi kuba kati program yabadde mufula busy tekyaliwo. Wabula baddange. Embeera yeeyo. Manyi bwali kintu buli kimu kijja n'omukisa. Mwandigambye ensala omugambo biibyo nno mbibawadde mu bujjuvu waabyo era nga ssaawa yonna Fulufiga ajja kubanga afuluma ndowooza kati ate wanaatuuka eyo alyoka awalabula abantu nga bw'ayagala. Twalabye abantu bangi abavuddeyo ne bagamba nti mukyalo oyo atuvumye nnyo nti akuvuma n'akuvuma n'akapala k'omunda nti olwo n'akuvumira n'abaana abali innocent n'avuma famire yo. Omukyala yagambye nti oyo akuvuma n'akukyayisa ne bbaawo nti naye lwa bigambo by'abanga akuvuma so eyo kye basazeewo ne bagamba nti omukyala ono kumwejjako ndowooza tumubaninge abe nga talina ku TV gyagenda talina ku radio station wakola. Ate munnange ebya General mwabiwulidde mbu munnange mukazi wattu yabadde aliyawo babodegaadi be bonna nga wepo nga bajja nga babatwala agenda okwebuza kyogubadde munnange nga tebamunyega naye n'abiteekamu engato n'abafollowinga era ababatutte bali eyo mbakulira SFC yabatutte era olwatuuse n'ababuuza bannange ekyogubadde ne bamugamba nti security purposes babakutte for security purposes era ne bamugamba nti atofaayo tujja kubanga tukuwa ansa mukazi wattu era n'avuga n'avaayo n'essaawa ya kakati akyalinze ansa eyo tevuddeyo anti batugamba nti we leave issues of generals to the generals eyo tevuddeyo. Munnange General Kaindo tafiire yawanda muliro alabudde abo bonna munnange abakwata abantu nga tewali nsonga gamba kikyamu nti kikyamu era kikyamu nnyo. Namwe abaana akagunda abikwerera mulekera okukwatira abantu bwereere n'abagamba mwe poliisi mwabamagye bw'ogenda kukwata omuntu sooka omanye nti alina ki gye tuyita prima facie case alina omusango. Twakutte Muhammad ate tumaze na wiiki 2 naye omusango teguliwo wakwata waaki. Kubanga bandikutte ggwe kubanga bakuwa okwerinda tebakuwa okutulugunya abantu. Bano banuupu oba banuupu ali mu mateeka. Nuupu twakkiriza nti ebibiina by'obufuzi biteeka okubaawo oba twakkiriza ne tubiteeka mu constitution bawe betu yaabwe bagende mu nuupu yaabwe genda okugamba abantu nti abanuupu tebamanyi kyebakola temubawa kalulu naye tobakwata lwakubanga banuupu. Nuupu eri mu mateeka, jiipu eri mu mateeka,
simanyi ekyo bakyeta PPF waliwo pirawo simanyi biki baleke leka buli muntu akole kyekyo waliwo kino ekyasumanu asanwa muntu omu mu palamenti jemu basaba bakoleke agenda bwayagala ne jema yini naye toba okola mugamba abantu abalonzi badange ono jema temulonda kubanga agenda kukola ki kuba jemera kujema agenda so nati omukwata lwakubanga wanupu lwakubanga no kubanga byonna ebibiina biri buki mu constitution twabikiriza akugamba ti olukandwa ono wanupu akugambye ti olukandwa ofulumye ngaolina obujozi mu maaso tomukuba lwakubanga akugambye olina obujozi genda nabo obujozi akwakanyambaganya agambe musajja agambe nfulumye nga sirabye ku maaso tomukuba lwakubanga akugambye tonabye ku maaso genda nabye ku maaso kubanga kuyambye kyobadde olowooza nti kituufu kyobadde oweewaana nkola bulungi akulabudde nti ebyo byokola si bituufu kyusaako tolwana n'oyo akugambye nti owange empala yo ng'eyulise empala eyo oba eyulise egenda ogisone leka kumpuba oluyirwa kubanga kugamba empala yo ekoze eki okunamye please baba security musekukunaka waliwo ebirala byemukola ebitansanyusa naye byakyana kito tebimanyi byetwayitamu temubimanyi ate bali bono bepanka byemumanyi tubimanyi byetumanyi temubimanyi listen to us utuwulirize mulekera okwepanka baliyo babukutana webuuza bano balagawa barabukuta ensi egenda enagwawo olwaleero Uganda yaliwo nga tetuliiwo kweri nga weetuli egenda kubaawo nga tufudde musajja watayogedde agambye babyokwerinda mukomye okukwata abantu fa munnange ndowooza muwulidde musajja abyogerera mu Luganda Jeno Omulamba mwami oyo minisita so byayogera abitegeeza era singa wakiri babifolowinga twandibadde ne Uganda entuufu nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ye pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abagambye nti munnange ajja kuba ennaku z'omwezi 23 ajja kuba nga anominatingibwa era n'ategeeza nti bajja kuba ne rallies emirundi ebiri era bamaze dde okuba nga bawandiikira poliisi ya Uganda nti yadde nga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ajja kubeera ng'alina wali erale Kololo nti nabo babakkirize babeere ne rallies zaabwe ekatwe n'endala bagambye side playground oba yawa naye nga byonna nja kubanga mu kutuusaako abannyonnyole nyina kulinnya boda njajjirinya mazima gannalunkumu temugenda tiisatiisa temugenda kutuusayira ensinga mwenna bannayuganda mbabuulyanga pulezidenti gwe mwalondera gwe mugenda okuddamu okulonda obuyinza bwabumpa nange mbubawadde buli omu alina obuyinza bano abantu babalinaako obuyinza tebabatiisatiisa temutiisibwatiisibwa ne bano bapolitician be baguze tebalina gwe boogerera mweyogerera tebalina gwe bakiikirira mwekiikirira so temutya sibasuubiza nti bigenda kuba birungi byerere no kuno okulonda kugenda kuba kwa ntuuyo kugenda kuba kwa maziga kiri eri gwe okusalawo amaziga oba entuuyo kuba byonna bitungununa newankubadde bijja kuwa ebintu byanjawulo mu kulonda kuno mugenda kubaamu obulumi mugenda kubaamu okusibwa mu makomera mugenda kubaamu tiyagasi mujja kubaamu tukuba kibooko
naye mbakakasa oluvannyuma lwa byonna tugenda kuwangula. Bagenda kola effujjo, bagenda tutulugunya, naye ku nkomerero tugenda kuwangula. Mbakakasa ku nkomerero tugenda kuwangula, era bwe tuba tetunawangula mumanye nti si enkomerero, naye nga gye binaggwera tujja kubeera bawanguzi. Bwe tuba tetunaba bawanguzi mumanya tebinakola ki. Temulina kye mugenda kufiirwa n'ekimu baganda bange okugjako emigwa n'enjegere gye babasibye. Temulina kye mufiirwa. Ababanyigiriza balina ssente zammwe, balina obugagga bwammwe, balina eddembe lyammwe, okusingira ddala balina ebiseera byammwe eby'omu maaso. Tugende tulwane twenunule. Bwe tuteenunula tewalibaawo omuntu yenna yenna gwe tugenda kwekwasa tetwerwanako. Tukole buli kye tusobola baganda bange. Bwati wali kugenda kunnyonnyola twagezaako ne tulemwa. Kuno kuwangula oba kuwangula. Eky'omukisa omulungi amateeka gali kusaidi yaffe. Eky'omukisa omulungi abantu bali kusaidi yaffe. Eky'omukisa omulungi obuntu bulamu buli kusaidi yaffe. Eky'omukisa omulungi Katonda ali kusaidi yaffe. N'olw'ensonga eyo tugende basebo ne bannyabo tunominatinga ku Lwakubiri nga 23. Tuva ku nomination tujja kwogerako eri abantu ekatwe ku kisaawe nga Museveni bajja okwogera n'abawagizi be Kololo. Twategeezeza poliisi era ebbaluwa gye balaze yino twagiwandikidde dda poliisi ng'amateeka bwe galagira. Njagala kuva waggulu basebo ne bannyabo nga mbakakasa nze ng'omuntu sigenda kuwanika, naye naawe tokisuubiza nze, kyesuubize ng'omuntu, kyesuubize ng'omuntu titogenda kuwanika. Mawulidde teri kulanga kulala ate nga tuvuddeko era nga tweyongerayo. Munnange bwe basendedde amayumba bawanda muliro kamutwaleyo owulire. Temujja tumanyira mbwammwe Uganda eno si ya Museveni, si ya Kyagulanyi, si ya Besigye. Besigye senga yise nga abeera Luzira. Nenuga wano okola ebintu bye. Olina mungu olwaleero newe olunaku olumu olaba Kana abeera mu kkomera. Wano waliwo Kana ali wano akomani okumenya abantu bano bemoononedde bizinesi zaabwe. Musuubire nti nno tebalina wala bagenda kufunira kyakulya. Kati musuubire nti bagenda kudda mu mirimu emirala, bayinza okugira mu mayumba gammwe eyo. Temubeewuunye nnyo abantu bano bemoononedde bizinesi zaabwe ogamba muno balinawo emirimu emirala gye bagenda okukola. Ayinza okukakkana ng'agendedde mu nsawo yo oba mu waleti yo. Amaani wa wano boononedde ebintu era wano wonna twabalaga nga mita twazijjayo nga ziweze nga ziri mita 15 ate bwe bazze bamenya bumenya bino. Kitegeeza nti ebiseera ebisinga tebamaze tulabula bayisanga muntu musembereyo naye oyinula we yabeerangawo yatugambanga nti owa mita 15 sigalawo nga twetereeza mu mita 15. Naye kali ku ssaawa ya leero ebintu bibyo byonna byonna bagenda bamenya bumenya. Tebamala kugamba abantu nti si birungi yadde n'akamu. Ndowooza owulira embeera gye bayitamu, omuntu ayogeza n'obulumi obw'ekitalo naye ng'ekyokukola tewali. Ate ye mukyala Wizomanizo Sandra Teta avuddeyo nannyonnyola ensonga lwaki yatomera bba. Honestly, sijja biddamu buli omu yakitwala nga bw'ayagala, but bibaawo. The only thing is how you come out of it. Ate ekirungi is recovering. So sina bintu byabyogerako, but ebyo bibaawo, like abantu ababeera bonna bibaawo, things happen. Ekirungi, how do you come out over it, or how do you come out of it? So those are areas. Just by the way. Okay, love. Yeah. Ku nsonga endala by the way nga tukyayogera ku ekyo of recent bavudde ne bagamba bane Teta bakusabudde emiggo. Teta face terabikako mu bantu olowooza kyavudde ku ky'abantu okutandika okustimulating stuff like those. I just think waliwo abanyumirwa okulaba nga you have bad publicity because I don't see simanyi wekyava because n'olunaku nagenda okiraba nange naye nebeeredde newaka nga ndi mukulaba series zange bino by'obonyiganyiga essimu ogenda nga gwaliko
I think I have a cloud nga waliwo wabeera wano waliwo ge wabeera nga bakuba so ekyo kyo sikinaako bingi nnyo byakwogera because everyone takes their own perspective of things so oli kye yasalawo okwogera ate waliwo n'ekituufu so buli omu ajja asalawo kyayagala. So you as Teta dating Weasel Manizo, how is it? Abamu bakutune bagamba naye olabika oli mukazi mugumu olabika kino kiki oyinza okugamba ffe abantu abali ebbali abalaba relationship yammwe? Tewali kipya most of the things abantu babimanyi babyebusabusa marriage is not a bed of roses no because mwena abantu babiri mwamuyina engeri gye mwakuzibwa ziri different but you decide to be together so sometimes they're ups sometimes they're downs so ebyo byonna tulina biyitamu because we chose to be together so tekiri kunze nzeka even anyone in a relationship I don't think ali mu relationship ye bikaseera abeera aseka you get it sometimes onyiga olala noseka sometimes obeera nga tayagala nakwogera so because tuli mu relationship mwamuli bantu babiri mwakuzibwa different you see things different just you decide to be together because mweyaga so olumu ebintu byonna temubiraba in the same picture olumu bimu mubikkirizganyamu so ebyo byonna bibeerawo so being the fact that it's me and Weasel it doesn't make us different from other people. So okwogerako ku Weasel rest in peace Mose Radio ensonga eno eyewammwe mugirowoozaako ki abaana bano ab'omugenzi do you have any plans mubalabako mubawuliza okusoma kwabwe and stuff or you have any plans about it? Well kisooka abaana b'omugenzi most of them I think if not all of them tebabeera Uganda. Okay. So when they come abamu because we all have different schedules. I remember Nabalilian Nabaddo naye bajanga there are so many things that are happening at the time. I think there was an hour in our kasera katono nebitasoboka but then abamu abalala bajja Weasel is in America nze bansanga ewaka nembalaba so because of different schedules olumu bajja nga taliwo omwana ne bamusangawo naye nebatamusanze ffe tubeerawo so yeah I cannot say plans which plans because first of all ne Weasel yalina kuyitamu ebyo nasaka neyeetereza but I know we have plans so when the time is right tujazoogera Okay. That's so beautiful. Abantu abasinga tubeera ebbali eno ne tugamba ye ne tetono waliwo bagamba daddy yali ali mu kujja kusiba Weasel byakomawa batugamba ewammwe muli bazibu you're such a family that is really strong. So did you amend? Enough family so okay. I think wobeera mu public eye obanga situations zibeera mu maka buli omu azirinamu say it's not easy to go about it naye ate tetulina kyakukola tetugenda kwetta I know. you get so nga bw'oyogedde bamu bagamba yajja omusiba abalala bagamba siina family tetula nalemera ku Weasel so it's a lot of conspiracy but kyemanyi ensonga z'amaka teziggwera mu mawulire oba mu public people ensonga z'amaka ziggwera mu family so that's what I can say about it. That's so beautiful. Ndowooza omukulu Jack no yamusanga mu kkubo n'amuyingirira mu mmotoka kati bw'aba gwe omuntu n'ayingira mu mmotoka yo nga tomumanyi okola ki ate nga you have a leg problem togenda kudduka naye what would you do? So yasalawo tiyamupanishinga yekka yegwe alaba mu video nga mukulu waliwo n'abalala be yalabbye so that's one buli omu alina self defense especially mu budde bw'ekiro so ekyo sagala kirwafo nnyo I think naye kennyini abamutuukira yabanyonyola so omuntu yamuyingirira mu motoka ng'avuga ne baddeyo bamulabe ne basanga ate nga alinnya n'emmotoka endala so I think ekyo tekirinamu buzibu teyasanga atambula kukuwonamuku banange Ibrahim agenda ate lwaki onemezaamu wano bye ngenda kukola okay yoyo Sandra Teta ndowooza mulabe bagambye mulina okugula ebintu babagala okumuwagira ngenda kuba okay so Teta of recent kulabye nnyo ng'oyingidde oba wali wava mu night life by the way used to host with different so ennaku zino wakomyewo how is life moving?
Well, still come out, but of course, you said I'm hosting a moon at Nice Nazara. So when I gave birth, Nenza Tawana Goverera, so I had to put a break on it. So but right now, one of 5 years on my 4, so I think, and they're going to school, so it's not so bad. Nabio nyine je biyambe wakai musajja wabaye nakyatatenkanya n'omukazi natetenkanya, so I'm not munaina bivamu, just I give it a break. Attended Shirara Nabidamu because I have another business that works around with being an influencer and being a people's person. So Natandika beauty brand, which is Empress Glam. So because I had to also come back in the nightlife. So because like they work together. How is Empress moving, by the way? Posting about ibyo mubyewuliridde naye nga webali kubanga wekomidde ku NCK TV tuweerabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereeva amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona wole wona wosinzidde. Sigala naffe tova.